Ku Lwokuna lwa Ssabbiiti ewedde, Minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Mattia Kasaija yasoma embalirira y'eggwanga ku lwa Pulezidenti Museveni, era mu kwogera Minisita Kasaija yalaga nti eggwanga ligenze likula mu byenfuna bw'ogeraageranya n'ebbanga eriyise. Embalirira eno ya mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2024-2025 era yakuwemmenta trillion 7.2 bweddu. Bwe babadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya FDC Najjanankumbi, amyuka omwogezi w'ekibiina Richard Luyombya akubye ebituli mu budget eyasomebwa nga bagamba nti ensimbi baziduumula nnyo mu mbalirira eyasomwa. Waliwo ebintu ebimu ebyandibadde bijjibwa mu budget eno nga byo tebyetaagisa. Bataddemu emmere ey'enjawulo special meal bagiwadde biliyoni 3 biliyoni 167 zibataddewo okumaintaininga okutereza emmotoka z'abakulu. Abakulu tubawo omusaala tubawo amafuta n'emmotoka era tuzibaterereze. FDC egamba bannayuganda bagenda kunyigirizibwa nnyo mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja olw'emisolo emingi egyateereddwa mu mbalirira ate nga ne bigigenda okukola tebirabika. Enguudo sinnime bw'olwadde ogende mu ddwaliro eddaga terikola ki teririiyo. Kakati ne twebuuza omusolo gw'oyagala otulimbika n'okuba nga tugusasula tetuganye gguwa naye service delivery ziri luddawa. Kubanga ekitulaze nti esente zetugenda okubanga ziri mu budget eno ate tugenda kusasula ebbanja. Kiringa okusima ekinnya ate era n'osima ekinnya ekyalo ozibikira ettaka ozzeemu. Kati ekonomi y'eggwanga gavumenti y'NRM egituusizza. Mu ngeri y'emu ekibiina kirambuludde ku nteekateeka ze balina ez'okutalaga eggwanga nga bawandiisa abantu abanaakikwatira bendera mu kulonda akalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Twagala okutambula eggwanga nga tuteekawo ekifaananyi eri bammemba bafe aba FDC okutegeera FDC kyeki era FDC kati eri luddawa. Ng'ennaku z'omwezi 28 tugendagenda mu Bugisu ew'Amasaaba mu Mbale nga mukaaga ogw'omusanvu tugenda kweyongerayo tugende mu Acholi tuveeyo tugende West Nile tugenda kusembyayo Kasese. Hassan Kasagga, BBS Telefina, Gambuze. Otyo mawulire Gambuze.